omutegedde kati ye yasinga ono yayina empi okategedde ye bannaye muli bakuntuuza mu bigambo guno omwaka kati nga ate endaba yalinnye mu muliro oyo omwana tebamugamba nti amazeewo ekibuga kyonna kitambula kimuyimba ate nga honalebo nga aba yalinnye mu muliro oyo omwana ffe muvubuka muto nvuumuulo si muli mu bwebwenyi era buli gyayita tumuwa salute naawe olimba Simon kala nti nkugambye nti wemba mubibiita sayidi yammwe mugibibiite n'omutima ogwaki kati binani yabyogambye yabisanga mu simu omusajja n'asirika namugamba ono ensonyi n'azifuula obusungu temwalimu nti naye kyebankoze musajja wattu abangulu sigawulira nze nkugambye gwe n'ogwa mu kyati y'abantu banaye mpulira n'amaviivi gannuma kankubuulire waliwo omusajja omuganda gwogwako n'ogamba taata kituufu gwe mugerwa akati webiwanga ebya kyati bituufu ng'amaanyi gampedde tunaawangula akati yawe tugambira nti reconciliation esinga mu byonna kubanga kati kyamazima kirwebwalo bintu ebyo bibiri ekigambo kuntiisatiisa kibi ekinene asobola ofuna obuzibu tosyateeka ku musajja wantiisatiisa ng'oli munnabyabufuzi naye ate era omusajja oyo kyemmunenyamu tamanyi kkuba n'olaba ebintu bimodero bino ate bakuba mukazi guno omulembe n'osigala ng'ojja titunyonyola bunnyonnyozi omukazi omwenzi bamukuba omukazi omwenzi bamukuba guno omulembe tebakuba bakazi munnaye nkubuulira omukazi omwenzi wamma ntumiddeko Amiri Foods timwebale fumba kamere kawooma omukazi omwenzi bakola ki tebakuba mukazi ensonga lwaki mutumiddeko eyo nga nvuddeyo tambula genda amawulire gompadde sigaagadde kakale kyenkugambye nti temusindiikiriza nnyo ku kisenge kakati ekibuuzo kiri bwe kiti abasajja abagagga gye bali ku nsi walabako ku malende nga tanagenda Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. kale kusema official najyo sinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ato ofuna videos zifanaganako bwe ziti yonna gyowanga ya bitundu byensi nkubuuzaako n'enkubaza okubeera nga ato twegasseeko ono ye Muna Herbal Mouthwash amannyo ge galuma olira sayidi emu ebyo binyogo bisanyalaza amannyogo ebibuno bye bivaamu omusaayi akamwako kavaamu kale kana mundeka netali nnungi Muna Herbal Mouthwash ajja kubanga atakuyamba genda mu drug shops genda mu supermarkets genda mu pharmacies ojja banga omusangamu bali ebweru w'eggwanga genda mu outlets ezituuse ebintu okuva mu Uganda ojja bozi funa oba tuma omuntu ali e Uganda birenga abikuleetera asitabanga jjeeyo enamba zaffe z'essimu kwe ziri okwo abasuubuzi osobola okubanga ate otukubirako kitambulira ddala bulungi
Rosemary Beddings batunda bya mukisenge ogenda basanga Kasubi botuka ku bitaala ngagende Namuŋŋoona ojja okubasanga bakutegeeza nti batunda byonna eby'omukisenge byonna bye weetaaga ate nga balina n'enkola ey'okugulawo akawunti oteekayo ssente mpola mpola sente zo bwe ziweereza ebintu bye weetaaga ng'ojja onona ebintu tugaba ne transport ku miles 3.5 okuva mu Kampala so Rosemary Beddings beekwate bali Kasubi botuka ku bitaala ngagende Namuŋŋoona oba ne Nankulabye nawo osobola kubanga obasangawo n'ekisinga obukulu enamba y'essimu ebyo bw'ogikwata n'obakubirako bijja kubanga bitereera bijja kubanga ate obafuna tuli ne Naalongo kitone it's been a while nga tetunyumyamu naye waali wano ogamba otya Naalongo nze ndi bulungi ndowooza naawe okiraba akabanga k'omaze nga tondaba sipiidi kwenyiririra ndowooza mubi nnyo otegedde nti walimu naye akasente kano ngeri gy'okafunyiza mu katoli bulungi financially ngeri gy'okafunyiza kankase ne mukaleega kuba obweraliikirivu bwenfunye olaba okalabye badde nduddulawo omuntu afunyiza bw'ati akasente kankatereke kabeseefu ennaku zino obwavu bunnuma nnyo sayimo era mbadde nsaba weekuŋŋaanye buli wamu ompeeyo kasente buli wamu obwavu bw'ennaku zino kati bwetaaga buli omu kutuula n'abulowoozaako n'abusalira amagezi kuba buli wamu waliwo obwavu kale muli muti abatulaba yenze Mukomusajja International owa Marriage Happiness oli eyo bawo yeevedde amaanyi tayina akankanira mu kisenge please contact me nze njagala mbatereeza abasajja bammwe bayende ku bantu abawerako nze omuwozi w'emisango nkole ki sokoleke funa omulimu kali wazze mmanyi ga kisajja nga ngaluddemu ebbanga lyonna nga sinafuna na sente zigenda Congo kati eddagala lijja Congo toligwa mubayeekera b'EDF ngenze tuma eddagala ekitegeeza tonfolowinga omukongo yajja wange kunyaka wayini nambuuza ayina eddagala ly'otunda lino ery'amaanyi olijja wakonze Kampala wano naŋŋamba toli siriyasi naŋŋamba teekateeka olunaku nkutwala eri ne ŋŋaba naayo omutwe naaguza naye nze nno muno mwe nakulira nga ndi mulekwa siti addenja ne mugamba kale tugende emmotoka neekaaba mpaka ku booda nensasula abantu b'Ekongo awo nga bansanyukira nnyo omukwano gwe bandaga ku booda nze nali nkimanyi nti nyina erinnya erituuka eyo naye nti olaba kakati yadde ekyato bali wala ali batugamba bonna bampi wakali omuliro ntwala omukisa okutegeeza abasajja ne bampa eddagala ku bwereere ne baŋŋamba tulikuwadde for free kale abakongo bonna bamalako abawala bannayuganda banoonye bakongo obaweeko sampo abantu 100 bwe bakuwaliza ati sinti good nga tukuweereza eddagala buli yalinnyako yakeera wange ku makya tomanyi maka ge mukongo gakomezaawo ngulu era I respect Congo too much kubanga mutubeereddewo nnyo ku lw'amaka gaffe agaali geevedde nga agasayimo waliwo abasajja abeeveera mu nkula nga mwatondebwa kubeera mu Amerika ne babateeka wano ate bazungira mu bakazi tegabamaanyi matono jasoba watondebwa mu kitundu ekikyamu okimanyi nti wano tulina abasajja nga balina amagulu 3 batambula n'obubalaasi kati ogenda okuyingira mu leesi y'abanno we baayita edda ng'okongojja bukongojja ng'olaba omuntu gw'oliko ali ku masimu akubira nti nzijaawo mu mangu bwangu nogamba ye abakatandika obwangu bwangu akijje kuki awo nange ategeeza nti ono talina kyankozeeko abo ab'amaanyi ojja bafuna wamba mujje munaabe n'ekyogero mubeere ba mikisa nnyo nga nze abasajja amaanyi bakyagala bako n'abasajja oba mwavu amaanyi ng'ogalina ogajja munnange ate omusajja omwavu yasinga bw'omala okunywa ku ddagala n'okukolakola wombiri oyinza okugunaanuula naye ng'ekikutawaanya bwavu amaanyi nno kimanyi nti nno omukazi w'omwavu ye TV y'omu kisenge muganda wange be basinga ozaala muganda wange abaana tebalina kusala school fees katugenda kuzza abaana ku masomero bakugamba tuweeyo 2 tusasule ku school fees nga n'etaano egikugjawo katogirina kyokka nze nno mpulira sibadde musanyufu nnyo omusajja yagenze n'annyiigira kyokka ate nga mwagala nnyo saagala nnyiigire bannaaye nze nasuze bubi baawo saasuze bulungi omusajja yanyiize naga Naalongo okwenjera kukususse you traveling too much ne mugamba bansonyiwe otambula nnyo ali Kampala tali Kampala kyeka bamugambye nti speed kwenyenjerera ngazi aliyafunye ezo bajja kukuliirayo omukazi azungazunga bamuliirayo katenze bakyandyawa wonna yali awo just ali mistaken mubamuwadde amawulire amafu nze nkyalina ewali Kasayimo
Sirina. Sirina abo baba. Owai, onako olwaleero ekituleese. Twase twa video Shamim Malende. Ya recordings. Divorce matova every track anatuleetera emboozi ya saidi y'omusajja. Ekirese bannayuganda nga basobeddwa. Shamim Malende agamba omusajja yawamba emmotoka ze bamutiisa obulamu bwe buli maki omatigga. Omusajja agamba nti nze atiisa omukazi ndi mu nnyumba yino yasigadde enkalu temuli wadde n'ekintu omukazi yadduse n'agenda. Nze mbadde ssanga ku mukazi asiba n'atalekeramu wadde omusajja akantu n'akamu. Malende yasibye ennyumba n'ojjeera n'ajeera. Anti ebintu bya mirundi ebiri waliwo kubanga buli ekibaddewo ye yakigula waba tasibye aba ategudde ebintu bye yabissa. Andi akati ekyabano kya mirundi ebiri. Waliwo omuvubuka asanga omukazi eyakola ssente ze oba ontegeera bulungi n'ayingira mu makaago. Waliwo omuvubuka eyasanga omukazi alina ambitions ebiruubirirwa. Omuvubuka oyo n'asindika mukwano gwe. Mukwano gwe n'atuuka wali ebiki Mbeko kyenkubuuza. Omuvubuka oyo yasookerako oyo omukazi w'ebiruubirirwa yakasindika bameka. Mulema ate kwewa self importance basajja mmwe wetasaanye. Njagala tubeere balambulukufu saizi olwasobola ziyamba mu butuufu. Nze ayimiridde wano mpagira Malende ku kya Kampala Women MP. Lwaki mmuwagira? Omulangira eyannondo omwami omulungi Gerald Kiweewa taata wange bamusiba. Nga Malende si munnabyabufuzi nga talina kibiina kyonna nti MP. Oba ontegeerekese bulungi. Shamim Malende yatambula taata wange bamuwamba ne bamutwala ekireka ne bamugyawo mu nnaku 2 ne bamutwala eno kwedikoota yewa. Embuya. Ya poliisi Naggulu. Naggulu. Tata wange nga batubuzaabuza mbu yayimbye oluyimba nantabata naye biki ebyo ne bamusiba. Oyo omukazi yajja nga yeroya wa tata wange era n'amuweereza ne tumufuna. Ntegeerekese bulungi nga bbaawe si yamuweerera okufuuka looya. Try to understand me very well. Kubanga waliwo abasajja abaweerera abakazi. Ntegeerekese. Oyo bw'avaayo n'agamba naweerera Nampijja asome obwalooya olw'ebigendererwa ebirungi bye yali ayina. Eyo ansa awo weekolera. Naye twogera ku mukazi eyali looya ng'ayamba abantu without you. Naye olw'okuba omukwano guno teguliiko level na kiraasi era ekyabakazi mbeera nkibagamba buli lunaku. Ate ne honorable naye ngenda muwa akatabo k'abakazi abafuna abasajja be basingako ku bukulu aleme kasoma bubi. Kamusinga. Buli muntu asotambulira bulungi. Mulayini ye tomikisinga bintu. Tobimikisinga. Omusajja w'emyaka 4 mwegi. Abamuvubuka mutonyo nkuweyo omukazi w'emyaka 45. Omuwase. Togayina. Temu. Mwana kana mwetano. Tonagaweza. Mama. Yensonga lwaki fe bagamba nti tuli bashuga mami lwansonga nti abasajja Mukama yabawa enkulu ey'enjawulo. Ono wana mwetano sisituka. Okitegedde. Kati ate waliwo akeera ku makyanga ye girlfriend we. Eyo nga nvuddeyo. Eyo statement njagala mugikyuse ku Malende. Mwamusanga family yamuweerera ng'alina n'omulimo. Ng'ate awoza n'awangula. Oba ntegeerekese bulungi. Era ze zimu ku nsonga lwaki Papa yamuwa kaadi. Tiyayimirirangawo abaana ba prisoners without money. Ate n'abajjayo. Oba ntegeerekese bulungi. Era y'ensonga lwaki mpagira Malende ku Women MP Kampala. Bukyatuvanga mu kkooti sidanga mukumulaba kubanga sina kye mwagaza naye olwekyo kye yakolera ffe abeesobola. Njagala ayambe n'abalala. You get my point. Yensonga lwaki musupportinga naye ntegedde bana b'abafuzi balogo. Mukadde kano nga tukyabonaabona na kaadi nga waliwo omukyalo omulala agiramuze yakatunda omwala. Akubisiza ebipande emitwalo 6. Malende n'ovaayo n'ogamba nti omusajja twawukanye onkoze bubi. Era nze bukanaku nneeyongera okukakasa ebitwogerwako nti abakazi twali tubulamu butuufu twali tubulamu. Kuba kati oyo omukukuutivu gwe twewandiisa yajjayo n'abasibye nga kuliko n'abangi. Okola otya ekintu ekitali professionalism bwe kityo. Kambeko kyegamba Saimo abasajja batukyawanga ate abasajja batunyiiza. Kalaba kapo ya mukyala Malende ne bbaawe bwe batunuulira. Waliwo alina okumenya munne. Atya. Nti Shamimu yali mukazi ali prepared obulungi naye ng'abulako omuntu amubeera okuki. Era teweekanga ng'oyo omulenzi baali bamukwano just. Neffe abakazi omuntu gy'akoma okukubeera okumpi ng'olaba yakwanguyira yakuyamba
Kyangu nnyo keera nga mwebase mwenna nga temutegedde mwebase mutya. Sure. Kyangu nnyo layisi. No. Webakana omuntu katotegedde ngeri gy'abebase naye. Katonda wange. Anti mukwano gwa tukasera nga ng'omuyinako ekisa omusaasira omulumirirwa. Kati n'omuwaako ng'omusaasira. Olaba ye muddo tonnazaala balongo bajja kukusiba General Race yagaanye okuwemula. Okuwaako tekiri mu kitabo ky'obuwemula tekiriiko. Okuwaako kuki? Kakati awo tujja kgenda mu bitabo. Kakati ntwala omukisa okutegeeza nti bw'otunuulira omulenzi oyo ne Shamimu baali bakolagana bulungi. Kubanga omukazi yalina ekitiibwa ng'omusajja takikola ki? Ng'omukazi honalebo ng'omwami wakwogerera. Kati ate Shamimu mutegeeza nti abasajja bawalana nnyo omukazi alina status. Bw'oba ggwe olina chance nga wafuna status n'asigala ng'akyavuga emmotoka nga drive. Ompuliza bulungi? N'asigala ng'okyalagira nti tugende mu ddwaliro n'agenda Shamimu omukisa gw'olina sigulabanga. Awo omusajja bamukwana bakazi kukulaga nti ne bali ab'emmere mwenkana nabo. Golowooza baba abakungu benda bapromotinga kikukulaga nti tolina kyamaanyi kyokola ki. Omanyi balooya n'abalamuzi empewo kyebakola mu mayumba. Kubanga abasajja bakontana n'emirimu gyabwe. Yeeyita mulamuzi kamulage. Oyo ye musajja omutuufu. Buli kanaku akujjukiza nti simanyiirwa. Lunaku omukazi sajja afuba okulanga akukakkanyokodde wooja. Oba gwe looya, oba gwe mulamuzi akuba ebinnya ebyo tebalina gwe batya. Kati Eva ye aba akujjukiza nti nze nno gw'omanyiira nja kugattako oli omusisi wa chipusi. Obeere nga gwe honalebo Malende mujja omusisi waki? Wa chips. Omanyi amayinja ga bakusazi. Bw'abanga omuvubuka oyo temumukwatira nko mu kikolwa kyonna kya bwenzi. Shamimu nkusaba oyangwe mu bwangu weetondere ebbaawo. Nga sinnanyiiga. Wasobola okuba nga waliwo obutakkaanya. Naffe tumuyita muzebange sigaye nga natono nti yanyiigidde. Yanyiigidde mbu nze nzunga nnyo. Bwe baamugambye mbeera nzunga ku booda. Ate booda zirina history embi. Okitegedde. Kati nagezaako munyonyola naye nga omanyi nti omuntu ng'ali wala natakitegeera buki. Naye nze nafumbirwa sinoba. Era waddembe Saalongo okunyiigamu ebbanga eritali ggere bw'anyiigulu ku kafeeka gye tuli. Wabye neetonzeko byabyo byamaze. Tunabeerako ekyo kimu. Kati kikyentegeeza mukyala Shamimu nti amaka okutabukawo ofuna obutakkaanya tegasookedde wuwe. Kubeera we yasomera atuke n'okubeera looya alina okuba nga alina be yagezaako ne bamukola ki? Ne bamulema. Lwaki olowooza nti ono alina okuba Yozefu? Tali mu kitabo ky'abatuukirivu. Kano si ke kaddako okuvaayo okubaganya ebirowoozo ku bbaawo ne campaign. Nga tukyali mu bunkenke nga tulaba nga abatagenda nakuwa kaadi. Olala oli ebadde ku bunkenke ate kati. Tulaba nga abatagenda kuwa kaadi ng'ate era nze nkunga abantu Shamimu balina kaadi oba talina buli ali emabega w'omunaku anyigirizibwa wa Malende akalulu. Bino ebyabwe ebyobugundi bwabwe bwe biba bikyabatabuseeko. Ebyobusolo bya busolo ebyakalulu byakalulu. Bwe biba bino bikyatabuseemu. Tusooka tudde ku byakalulu. Kubanga nja kubuuza nti gwe gw'oleeta yasoma ki? Oba ntegeerekese. Olaba mu Kampala ayinza kuyamba ki abanyigirizibwa jjo bakwata abasuubuzi n'agendayo tolaba nga babatadde. Kubanga amateeka gakola ki? Agamanyi. Katojja kuleeta muntu ng'olwokuba alina ebbina. Ebbina lirina we likola. Naye era Zaala si yagaana gundi Malende ofuna ebbina. Sinayogera ku Zakala omunsi baako. Ate gwe bavuganya naye. Abangi nedda nnyabo waliwo ne kali akawala akato. Abina gaaliyo. Waliyo akawala akato. N'asalawo okubeera nga bw'ali. Tebavuganya nako ssebo. Va ku bbina. Tosala bigamba ate ebbina wandigaye ndyogezaako bujja. I have a bina on shape. Saagamba bina gammwe nkola enkadde. Togera ku bbina ng'oleeta bbina. Toyogera ku bbina. Yalina omukisa okuba n'ebbina. Sayimoto tukuba nnyo kabina kankola nkadde. Abakazi tulina obubina obuliko n'oyipusi otumanyira naawe. Ngalimu ebika. Waliwo ebbina enkola enkadde ate nga tulina gano agaliko. Aga new generation ng'ojja omanyira. Otyo. Eyo nga nvuddeyo. Wamma mukyala Shamimu. Bino ebigambo bikugamba nga mukwano gwo nze nno nkwagala nnyo n'eno gye mbeera abantu mbagala bakuwe n'akaki. Si lwakuba yampayo ssente. Kuba nze siri politician. Era emyaka gyange gyonna gye mmaze ku nsi bukyanga mbeerawo nakwogera ku bantu aba nammere Masaka mu mulonde. Era ngenda vuga emmotoka yange nze gye Masaka ayo Masaka mundabeko mukomusajja international for free nga nnoonyeza nammere akaki akalulu bwe mbaziniramu empalana erijja kuleetera obuzibu. Nedda mukwano nze ndiwe Masaka nyinayo liika 16 kati nyina eddembe oba ntegeerekese erironda ababaka beeri gye nnyina ebyobugagga byange nga n'ekyapa nze nkyeyinira. Kati ntwala omukisa kutegeeza bayinza okubba ekyapa kyange singa tebalonda nammere. Nyina okuba n'abantu abali accessible. Kyekyo mu luzungu accessible. Wali wootadde sse obadde obuzibu okkalinga wadde. Andi kitereeze. Access.
accessible. Aha. Kati bwe mba ne nammeere tewajja kubba kyapa kyange oba Luganda lwange lutegedde. Omukubya n'omugamba munnange owente munnange wano nga weetaaga wayagala okubba ekyapa kyange jangu omunkubire. Jangu tulabe disciplinary committee etubule. Kati yensonga lwaki mmuwagira. Mu Kampala mpagira Shamimu kubanga yaje tata wange muki. Nze seerabira. Nsonga zange. Kakati Nalongo. Ensonga zino wamanga abantu zibalwizinze. Ekisooka. Kaya mwana yeeyo omuliro mu mbu. Byonna bitwogerako biki? Bituufu. Shamimu bazadde bamukola ki? Bamusomesa. Naye abantu ebibatabudde biringa 2 oba 3. Nti omusajja alaga nti byonna mbadde n'omukisa okubaako byenfuna mu mannya gange. Kuba omukwano gubaddewo. Naye byonna mbadde nga ngamba engeri gye guli nti omukisa guyitawo oba ontegeera. Naye mu kwawukana emmoloka tezaawambiddwa n'emmoloka ezaasigalidde zibangizibwa. Abantu nga bagamba nti bulijjo tubeera ku mukutu wano nga tusaba obwenkanya eri abakyala. Awo waba waliwo obwenkanya tugambe nti kale obufumbo buganye. Waliwo nno ekintu ekijja nekikukaluubirira nna kino tuba tuli mu bwenkanya. Eno pulogulaamu mbategeeza Abannayuganda nti sibakoledde neegezaamu okunzita. Njiwulira ndi mbulago. Tukolera abantu kubanga abantu bagamba gye tuganye okusoma wali wasoma kubanga nyinza okugenda ngamba buli yasoma jangu. Nze Nalongo nasoma. Naye olaba abaana bennatikirwa nabo emyaka 10 emabega nga tafunanga muki mulimu. Kitegeeza nti omuntu akalwako isooka okunominatingwa si kyangu. Okumalako akalulu si kyangu. Naye n'okulangirwa obulangirirwa. Oba ontegeera. Kakati nze ndaba atudde wano. Saba muleetera ebba wa Shamimu. Omukole ki? Bwe muleetera ebba wa Shamimu tugende tusabe. Baddiŋŋane. Ate baya bajja. Lwaki gwe mpita nti Eva abasajja okutegeera mu ggwanga tteeka. Musuubira okuba n'entegeera ey'enjawulo okusinga muki? Mukazi we nze nakugaya bunaku oluki abakazi bongera okumpuluvinga nti bana etwalina kati kampita musajja ndaba ye agenda tutukira ki kyabasajja nti balina okutegeera. Taata jangu tusabe lwaki muyita Malende omulaba ng'omukazi kyangu kyakufuna ekikubuzaabuza Saimo. Omukazi batuka ku level bwetyo n'aba mulinze ku level eyo babaawo. Sajja n'akagambo kayogedde ne sikategeera nga kiringa ng'ekiraga. Tiwaliwo honalebo ate ali honalebo saakitegedde kye badde ategeeza. Ono yalabulidde n'agamba nti singa agezaako n'akolako bw'ati. Banze baŋŋambyeko ebya behind the scene. Omanyi waliwo bye tunyumya nga kamera kweri. Ne kamera ng'evuddeko. Kati kamera ng'evuddeko. Okuyanga ne Malende ayina eby'amaanyi ebya kamera ng'ekoze eki. Kwana yalina ke yatutaddemu n'atugamba nti ndi mukazi muki Muganda. Ati ngenda baako kye nkugamba. Malende mbakusaidiye ku nsonga ezi ti omusajja yeewetamu bannange. Ompuliza bulungi? Omusajja teyakoma ku kyakwewetamu bannange. Akatikitiki kawanvu. Bannange nno omuntu akugumiikiriza ebbanga eryo nga tatambula kutuuka gy'alaga. Abanyigirizziddwa mu maka. Naye ntwala omukisa mutegeeza nti bw'aba agumye omusajja oyo ne babeera ekisanja nga mulwadde n'atagenda. Lwaki nze omusajja akyali kusaidiye ennyo yadde Malende gwe mpagira mu kalulu. Nti omusajja oyo takolanko kintu kyogezaako Malende mu mawulire. Abantu newabeeredde omulwadde bannaye tubeera mu mabayo n'olaba bbaawo omuntu ng'akukuta n'obuwala n'ogamba bannange obutasiima kintu kibi. Nze sigamba nti tebasobola kwawukana kuba nange nalemwa bana ofuna ne yantwala. Wakalemu abasajja bana? Nalemu abasajja bana ba ex bange. Ne bannema. Bana? Bana. Era n'omu alina ekivulaawo ku Labonita. Mugendeyo bamuwagire. Bana? Naye ntwala omukisa okutegeeza nti nafuna omulala n'antwala. Kati eno gye ono owokutaano. Kandi yenyiziza sina gye ndaga. Luli nalinga nyangu okunoba. N'okukula nti okuzeemu. Kati si kyanoba. Oba ntegeerekese. Amaze kunkubulamu abaana 8. Nze ngende olaba ono yansanga ng'ebbeere terina seseetuka. Kati bana bagenda okujja nga babakabake bati. Mwanyi tulina ebbeere bali bakabati. Gwabeegayirira. Sijja kukisobola. Gwabeegayirira. Kati si kyanoba nze gye ndi bw'anaanyiguluka era gye ndi ewaki. Ajja kukusangawo. Ajja kunsangawo. Kati omusajja lwaki muwa credit. Ti abantu bangi wano balina abakazi tubeera muleebuleebu nga babeegezaamu batta. Ngenda kuwa wano waliwo kapu emu ey'abasosolite omuwazanya yazanya ne ku bikonde. Twali tuli awo ati abawala bali mu nnyumba. Ati mukwano gwange abaleesi. Ati omukasajja ali Kenya n'omuwala. Nti olaba ng'era waliwo obukola ki?
Bwawenda le yakayawukana ng'omukazi atayiza butayiza n'awolerezaako wano. Nnyina we nawulidde nga Jatina Myala agamba nti ne ku bikonde waliwo n'akawala akalala. Nalyo ti mukazi mukulu. Si kyangu fuutuka kigambo kya bulimba nga bali mu kamera. Kati njagala mbuulire nti ebyo byonna bisigala birumya omuntu omulala omuki. Naye bba wa Shamimu wali omuwuliddeko ki oli mu mawulire. Nze mulaba alwanirira mukyala we. Kiki wali omulabye ng'akikola nze nasembyeyo okumulaba jjo nga mukazi we akomyewo nga bamukutte. Ng'ayambadde ebifaanagana. N'asalako n'enviiri. Ekyo kyokka ekyokuba ng'ayenda mukaama kimumala okuba nga Shamimu weetaaga osonyiwa omusajja oyo. Nga gy'alaga sibimanyi. Kitegeeza nti ku lw'ekitiibwa ky'olina alwanya nnyo mu kikumi bameka? 2. Byonna ebyabaddewo oba biti oba biki ffe tebitukwatako. Ne kano si ke kadde akatuufu okuvaayo maama ku discussing about your marriage. Tuli ku discussing ku kaadi kuba ffe abalabire wala tulabanga kaadi eyakuva edda mu ngalo. Nze olaba kati kino okubulya bwe nti naalo. Kuva Shamimu bwe yakomawo. Mbadde njirabye ng'ekomyewo. Kubanga olw'omulimu gwe yasoma n'ekiseera kye tulimu. Tituwalizi kalulu. Abeekalakasa babeera bangi n'abasibwa babeera baki kati kyangu nnyo okukola ebintu bingi nga wabadde abikola ki era bino ebigambo ngenda bisaba Shamimu musalemu ka video kano mukamuwe aba TikTok bamanyi bakyogo mulimu bagweyama mukasalemu kamutuukeko Shamimu wewalanga nnyo okuwanyisiganya ebigambo n'omusajja mawulire mpozi nga muli mu kabadi naye bwe kaba kabadi tekatunyumidde abada Uganda titukagadde kakutoolako haze MP kakutoolako tekanyuma Bietaga bali abaana abataba bakatandika obuki obulamu be balina okujja beerege n'abasajja mu maki mu mawulire Shamimu obagga ogula emmere obagga owasa omusajja obagga wagula ennyumba kyonna kye wakola tukusaba owa omusajja ono ekitiibwa toddamu kumwongerako kigambo kyonna oba oli MP oba oli biki toddamu kwa mu bikwongerako ng'omukazi okwerumaluma n'omusajja tekikola ki era mu nsi yonna abasajja batya mukazi musirifu so oyo avaayo n'ayogera ebiki oli MP alina okuba n'omukuumi amukola ki alina okuba ne driver amukola ki oba seefu bwakuvuddeko butya kitegeeza kuba teyagadde kwekuuma buki bulungi nsaba ensonga zo toddamu kuzidisikatingako wantu wonna ate era nkusaba oyite ebbaawo mu bwangu tubalabe nga muli bameka kubanga ffe abalaba nga kaadi yegenda tukunga abakazi abanaku ab'obutale abakolera ku kkuba batembeeyi abatakisi ababoodaboda buli kanakumba kunga bakulonde kyokka abakazi abo naye bamamba balina abaana abalenzi kuba nali nkulabyeko obusobozi bwe mbumanyi ng'oli mu kkooti oyo omuwala y'omu ku balooya abakazi abaakabye Uganda wano manyi kyasobola okukola nga ze musango nga sayima olina obuzibu mu kkomera kitegeeza sitwagala tufiire muntu alina kye yasomerera nga kiyamba abantu ba wansi olw'ensonga y'okwegatta nsobola okutegeera nti omusajja ayinza okuba yakwenzeeko oba yakukoze kyonna kye yakukoze nenga bwasobodde okubeererawo mu bulwadde ne mu bulamu n'atakola kintu kikuweebuula malende nsaba oyite ebbaawo tubalabe nga muli bameka ezo ensonga z'obuli tujja zimalira mu buliri abantu bangi twawukanye n'abantu n'okumanya ne batakola ki ensi netamanya sayimo n'ogamba sayimo sigaza ekitiibwa kyo sigaza ekiki ekyange naye kati naalonga abasajja twatuddemu ekiro bambi sikya omusajja olwanaayogera ebigambo ku malende n'abalonzi tujja sigala waka kandi gwe tomanyi omusajja ebigambo byayinza kukozesa kuba ffe amanyi ebigambo bye tulina ebigambo ebyo omusajja yanziba otegedde olina omukazi akukyaye asobolera omusajja yanziba esimu yange budde kompesi yange kutayipingire ku bigambo byayinza okwogera omusajja yanziba byebigambo abakazi byetera okukozesa okitegeera omusajja tamalaako byemwogera naye oyo omusajja ajja kujja kukubeera inyezi ensi yonna etandika okutuula obufofofo nsaba oleme kuwaliza musajja oyo okwogerako malende nga tugenda mu kalulu tegedde kati yeyasinga ono yayina MP ye bannaye muli bakuntuuza mu bigambo guno omwaka kati ng'ate endaba yalinnye mu muliro oyo mwana tebamugamba nti amazeewo ekibuga kyonna kitambula kimuyimba ate nga honalebo ng'aba yalinnye mu muliro oyo mwana ffe muvubuka mutonvuumuulo si muli mu bwebwenyi era buli gyayina tumuwa salute naawe olimba Simon kala nti nkugambe nti wemba mubibiita sayidi yammwe mugibibiite n'omutima ogwaki kati binani yabyogambye yabisanga mu simu omusajja n'asirika namugamba ono ensonyi n'azifuula obusungu temwalimu nti naye kye bankoze musajja wattu abangulu sigawulira
Nze nkugambye gwe n'ogwa mu kyati y'abantu banaye mpulira n'amaviivi gannuma kankubuulire waliwo omusajja omuganda gw'ogwako n'ogamba taata kituufu gwe mugerwa akati ebiwange ebya kyati bituufu ng'amaanyi gampedde tunaawangula akati yawe tugambira nti reconciliation esinga mu byonna kubanga kati kyamazima waliwo bintu ebyo bibiri ekigambo kuntiisatiisa kibi ekinene asobola ofuna obuzibu tosyateeka ku musajja wantiisatiisa ng'oli munnabyabufuzi naye ate era omusajja oyo kyemmunenyamu tamanyi kkuba n'olaba ebintu bimodero bino ate bakuba mukazi guno omulembe n'osigala ng'ojja tetunyonyola bunnyonnyozi omukazi omwenzi bamukuba omukazi omwenzi bamukuba guno omulembe tebakuba bakazi munnaye nkubuulira omukazi omwenzi wamma ntumiddeko Amiri Foods timwebale fumba kamere kawooma omukazi omwenzi bakola ki tebakuba mukazi ensonga lwaki mutumiddeko eyo nga nvuddeyo tambula genda amawulire gompadde sigaagadde kakati kyenkugambye nti temusindiikiriza nnyo ku kisenge kakati ekibuuzo kiri bwe kiti abasajja abagagga gye bali ku nsi walabako ku malende nga tanagenda mu palamenti namulaba we yagirayo tata wange mukomera yavuganga ipsaamu enkadde ipsaamu nkadde yali yaggulwe abasajja balina wakoze point noga nti abasajja balina obujja ku bakazi abali successful ate abasajja balina obujja ku bakazi abalabika nga abanaabeera successful kati emboozi eno gyegenda kirekawa abawala ng'ekyamazima obusobozi abulina naye nga munna yeetaaga omuwagira kuba tubadde mu mboozi eyo kuba emboozi efaanagana n'ey'omusajja agaana omukazi okukola wakati eno levu ndala yakukola naye nga nayo yakukola andi katona ebintu byogasse omuvubuka ono mu kujambula mu bwashamimu teyajjanga azze kumuwasa ogatta ebintu yajjanga omuntu bw'ogamba nti nga tuli mu kutambula n'ensanga Sayimo ku YouTube nga tusobola okutambula bameka eno osuubizibwa nti Sayimo asobola okubaako waakujja n'akwongerayo wano mu kantu nga bwe twazannya omuzannyo awo mu kantu Sayimo nsonseka obugambo Sayimo nkwata mu kiwato ogenda okulaba nga Sayimo ono bw'omugjamu tewali buzibu bintu yabyajjamu simanyi naye bantu kunyola okitegeere nti yabula enjawulo y'omusajja azze haaze maani ayimiridde okwana Naalongo n'omuntu azzeewo omusajja engeri yonna ajja kukwanya abakwanya Naalongo anti ono baamukwatibwa kisanga abaddewo gwe batumaatuma katumu Naalongo nedda omusajja engeri yonna ajja kukwanya abakwanya kyagambye tukulemye otutegeera muganda Amakashamimu yabadde omusajja kuva lwe yagenda mu palamenti ontegedde bulungi gwe bw'otunamu ekifaananyi ofuna kinti onaakera n'ateekaweza akameeza okuva lwe yagenda mu palamenti Shamimu yafuuka omusajja before palamenti oli yali musajja ate nga kitegeereka nti palamenti waliwo ssente nnyingi nsaba bino ebigambo mbisaba bba w'amalende taata jangu tusabe essaala ono kasita wamutegedde n'ebifaananyi ebiri buli wamu jangu tumusabire essaala ya Kamulali so temugenda kwawukana muti oyo omuvubuka mwagala nga bba wa Shamimu omuvubuka gwe omanyi nti abakazi mu nsi tunoonya musajja atukomera kitiibwa omanyi nti kintu kituwebulanga kubanga bbaawo otambula ku kyalo ng'abantu bonna yabasaba susu ng'abantu bonna buwala agenda azibasabaasaba Shamimu nedda maama nkusaba noveeyo wetonera omusajja mu bwangu kubanga nsaagala kulaba nga oweebuuka omusajja avaayo n'akusalaganyako ekigambo ggwe n'otula mu palamenti nga buli akutunulako bagamba ho wuuyo owooguno ogw'emmese nga buli omu akusekerera akuseka amba maama sigamba nti talina kibi kyabadde akola kubanga omusajja gwe basinga ssente alina emmenya gyamenyamu yiye ebitanyiiza musajja bimunyiiza buli kyoyogerako agamba omanyira kubanga oli memba wa palamenti kati awo balina naye alaba nga yakuzimba okubeera kyokola ki kyoli ne bw'aba yakola eyo ensobi kasawa gitegeera naawe tugenda kuwaayo olibate naawe ofune bwofufuza awo nga 30 okukavalinga eno ensobi emu obulamu bugende mu maaso naye bannaye kubanze naye omusajja simulabangako naye Katonda ajjamu ekyomuliro bannaye kubanga yeekwanira omwana kubanga bw'obanga byonna ebintu wabikola n'obiteeka mu mannya g'omukazi ne Bayibuli ejja kukunena nedda omuvubuka yalira oyo ng'ayagala nnyo mukyala we ate Shamimu abadde afuna omukisa bambi ng'ayagala mulabye laavu bambi kataata kakyali kavubuka katooba akagamba tugende wano nga kagenda naye ono nga tojja mulagira ng'oli kubanga ono akimanya omwagala lwe kyekyali omwana yayeze ennyumba kati agenze kubeera n'ono
yagenze mu nnyumba gye badde bazimba. Shamimu munatekayo ne poliisi. Ono talinnyayo. Ate ono bwe babadde? Yabadde ennyumba mpangise. Ajja kulinnyayo? Atajja. Ono omuvubuka omulaba owulira enjogera yagambye mu ga Katonda mu ggulu sisobola kulinnyayo. Lwansonga nti omanyi kyanzima omusajja olunaku asalawo kiringanga abasajja benda. Kino ekikolwa kye yamukola kya bujozi nnyo yamumanyidde nnyo bambi. Abasajja benda. N'omusajja lwakira ku makya n'atayenda bw'omwagaza omukozi ayinza okunyiga kubanga kiyinza n'okwenda sacrifice gy'akoze obutayenda nene. Kati n'omusajja obutakola buyaaye kimuluma nnyo bw'alaba ng'omusindikamu obuki. Ne Honorable ng'aba yalwawo okuzimba. Amalende yakafuna sente myaka ena kyekyo. Zezo. Myaka ena. Omusajja yagambye nti nakasizwa amalende alina ebyapa 9. Nabizudde wiiki 2 emabega. Nze buli kyendeeta ngamba kyaffe. Abasajja ndowooza mulabye. Nedda nene yabadde akyali mwana muto ng'akyabulamu. Ekyo kigambo kyaffe tekiriyo ng'omuntu sente zigenda mu nsawo yo. Kigambo kyaffe kikola ku bintu nga 2 awo biba byammwe naye awo byo banyumyako binyumye. Kasa akyali muvubuka muto naye abasajja mukole sente zammwe. Okwawukana kw'amalende ne bbaawe sikuwagidde. Baawukane. Naye nze kyemmanyi okwawukana okwo y'enkoona y'amalende. Sikuwagidde n'akamu ate era n'ensonga zammwe okujja mawe nakyo sikikoze eki. Kasa amalende yeyazireese. Sikiwagidde. Ono omuntu akuwagaawaga ye wa mawulire agaluddemu. Ate ekinnuma tagenda kubeera mwangu nga bw'okola ki? Awo tewali relationship just yali nsobi. Yali just nsobi. Bambi kasajja katto naye tewali buzibu. Kasagwe muto. Ani muto? Omuvubuka. Ate najja kufunayo MP omulala amuyozayoza kubanga bategedde nti MP abasobola. Omwana oyo MP abasobola ne mbulwadde tavaawo. Aye n'ekitiibwa n'akikuuma. Tane wamma tatanze nkwegaya tobaako kirala ky'otugamba. Yagambye malende ageze. Baba nkwegayirira. Kakati tulinda bulinzi lawyer era tugamba malende ayogere. Oyo mugobi mawulire. Akantu kasimbule kati. Twagala malende ave yatuleetere bwino. Olwalo lwentegedde nti no aloga bannabyabufuzi ali kumpi Kampala. Tali wala. Kale mazima yemboze gira wamu endebulebu ya kadi gye. Okaseera nga kadi. Ekikazi yakisanga kiri waggulu ng'akikubye azzeeyo waggulu. Olwedde nyina feeling nti alina kujja independent. Simanyi lwaki bwempulira. Ate nga independent olaba. Kali n'ekyokubiri. Simanyi lwaki bwempulira nyina feeling nti agenda kujja independent. Nga madaada. Anti malende omulaba alinga madaada. Bone Kyagulanyi bayita obyobufuzi bya bitambulira ku Kyagulanyi bwebiti. Bonna beetaaga kaadi. Ekyo nze nkigambye. Naye ni. Shamimu alina omulimu ogubadde gumweyimiridde. Kale kalinda akalolo naye. Kyonna omwana ow'obuwala kye yakoze. Ndowooza ensobi ezo ziva ku kibwe zityo. Mu bakyala. Lwaki leero mpulira ndi mulaavu oba lwaki? Oba omuntu bw'akunyiigira ate omulowoozaako nnyo. Kati kabaka ali omu. Kati aba ava kukola ki eyo waggulu? Olwo lubiri sinyabo. Kabaka nga alina emmotoka ze bayita manga. Ogiraba eno. Olabye emmotoka ogirabye. Kati abantu tewa kabaka wa. Atambulirako mu ggwanga lye. Emmotoka ziri 3 naye zonna nsajja. Bwebwo obwakabaka bwa Buganda. So Nnalongo gyatumaliriza. Zamaanyi no gampedde mweno pulogulaamu enneegezezaamu. Eyo nakulabye oli muwagizi naye Shamimu kyokoze abawagizi bo. Naye nga nze omwami taata nkusaba nga nkwegayirira ndi mukazi mukulu. Nkwegayiridde baba tobaako kyotugamba tukwegayiridde taata. Era kitwale nti ffe twetonze abantu abakulu abali sayidi eno. Kubanga omwana oyo ayinza okubawo ekigambo eggwanga ne lisanyalala. Tusaasire. Jjukirayo ekirungi kimu malende kyakoledde naye ajjukire amaanyi g'omutaddeko bambulire wa mu ddiiro mwenna buli mwasonyiwe muki? Waba akwawukana. Olowooza bandyawukanye mu njawukana ki? Malende alekere abeeko kaawa omusajja kuba mbadde ndaba Fifi ng'agamba. No baba mwatandika mwonna omotoka bumulekere.
Super custom emu nkadde. Ekyembadde nsaba Kahaliya kakadde. Hali ogijjukira ly'enjero yagoba yaleddusa Segirinya. Yeeyo. Nze mbadde musaba Shamemu. Bwe baba nga awulira omusajja amukooye. Kubanga buli mukazi yenna asaana ayendeko ku basajja abalala asobole okutegeera obulungi bw'ono gwe yakola ki. Kuba omusajja akuumye emyaka 5 nga tayenzeeko mawulire mabi oba kale okubaako amawulire amabi agamukola ki. Omusajja yabadde wanjawulo. Nnyira oyinza okulwawo okufuna omusajja amufaanana. Kubanga abakazi bali mu kuweebuuka buli lunaku ate n'ab'ebitiibwa mu ggwanga muno. Basita olw'omusajja. Bwe wadde ofunye chance ng'ofunye akuswalira. Oyinza otaddamu funa akukola ki? Bwe muba mwakwawukana. Sooka ofune wootulabe kanga ffe tuliiyo. Olabe ebintu ki byayongedde ku bulamu bwo. Kati obw'emmotoka ne bwabutunda tafunamu miliyoni 6. Zone Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket. Jangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy. Jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya. Basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. nga bwe nazirabye kitegeeza talina kyamuwadde oba ntegeerekese mbadde mbasabira okwawukana mu njawukana etalimu kuwanyisiganya biki bigambo nti kino bwe kiba kiganye buli muntu bakireke mu miki mu mirembe ate era bw'aba alaba ng'alinayo ne kasente k'asobola omuwa amuweeyo ng'obukadde 5 naye atandika obuki ng'agenda mu kampeyini obulamu aya nze ndaba weetaga nnyo omuvubuka ono mu kalulu okusinga ono gwe wayenzeeko kubanga strategist mulungi naye nga yabyo yamwenzeeko oba muli bamunkuubo bagamba mbu era mbu giruti yeetawaanya omukyala akkiriza ensobi ye baaba ono omusajja tumwetaaga nnyo naye gwe Saimo omanyi kye bayita 24 husband kati hawa kabuuseeko nga mu mbooko waali mu bulwadde waali mu buliri waali mu dureeva yaaliwo kwegamba nga buli weetaagira omuntu okukuuma ow'amaanyi omanyi omukazi amaanyi g'alina nga bba wamuli kumpi oba olaba nga bo bonna obasobola teri akukwatako kati bambi ayinza obutafuna muntu ayinza kumuwa budde bwe mu bulamu ng'omulimu gwe ye mukazi we nga muvubuka oyo abadde mukazi we yamufuula bizinensi ye ng'era buli kimu kyakola kiba kikwata ku muki Shabashamimu yeetondera ebbaawe mu bwangu tetwagala emawulire malala nga gabakwatako kale era bajje batugambe nti babadde bagesa nga ajja tikkulu nebba kwata omukwano gwe balimu nsi kuno waliwo ebintu byolaba n'ogamba mani nasanga ajja tikkulu ewaliita n'akubira gumiisiriza ne tweweereza oluboozi ne gumiisiriza ku ssemu gwe bagamba nti bayawukana omanye omukwano gwe balimu baali baagala ffe tugoba mu maka gaabwe abannaye tulonyeeba fe ab'akantu fe baali bajja mu kantu nga lwamaka twali tugakolamu nga tususse okugateesaako kati ne bagamba tegaliiwo omukwano gwe balimu gukutemya ne gukutta kati ne Shamimu avayo ne bbawe batugambe nti bali mu kantu kedde bakooye angala ndi bano bannaye kuva ku ttaawo eri yasoose gundi we yaviiriddeyo okwogera awo ensobi eyo yatandikidde otereeza ensobi eyo ate omusajja yeetaaga kuba mukyamu kale ensobi eyo tereera omusajja yeetaaga tovayo okwetondera omukazi eyo ensobi otereera bw'aba asobola akikole kubanga bwe tuba tuli bakutaaza mu kifo ekyo
Omusajja alina okufuna n'agamba naye munsaasire nze ne mukyala wange twanyiigamu naye mbadde nsaba ansonyiwe. Bambi tukikole. Naye omukazi ate okwetonda kikuba omukazi olwedde. Tubeegayidde bambi musale amagezi bwe muddiŋŋana mu ngeri yonna esoboka. Bannaye mutukoze bubi. Nze n'ebigambo ebyokwogera ebituufu binnemye. Sisobodde kukolera bantu. Kubanga omusajja saagala anyiige. Aye n'omukazi saagala bagaane kutuwa akalulu kubanga nze njagala bamuwa akalulu. Ne kaadi bwajja independent bumuwa akalulu kubanga kulwabana ku bannaffe. Naye Shamimu bannaye otukoze bubi. Siwali kyakukola. Ya leero bannaye. Tukoze bubi Shamimu. Tukoze bubi. Twogera ng'abalala ng'abatalina mannyo mu kamwa. Omuntu oyogera ekigambo okimalayo kiggwa tekiggwa. Mubeere bulungi mweraba. Ero programu yakututta.